Omwana. Benna tumye ebintu kwe n'ebikimbo wakitoleta bintu byange. Bibino badde ntuusi bannange. Badde ntuusi ni taata bwe. Eyo piri omwajigiza. Okujjako mpecho okwebireeta ekyo. Mpanne ebiko. Oba nalirese bulangiti yennyini. Mpanne ebireeta ekyo. Gomesiza abakyala bange nzazigula gwazigula. Nali badde ndeetera ddala bulangiti. Nagamba buno obudde beera bwa rezi. Kubanga omuntu obumuddemu. Omusajja Semaka n'otulako ebweru ensi n'ekula. Nekiba kinyuma n'omulango olina ky'osobola okukola. Nazzi kuno. Ng'omusajja Semaka afunayo olunaku n'atulako wabwe. Luno essaawa nazibawo. Omuntu ng'anze omusajja obuvunaanyizibwa gavaniyo. Anti kyengamba nti kyetaaga n'ogenda okuwummula ng'olina omulimu. Saagala kamanyiira ako nja kukuba nkono. Leeta ako akatabo tulabe. Ndaba abasoma obutabo mpa. Akole. Kano kaffe ka luzungu mbadde mpisaayisamu. Leeta nange mpisaayiseemu. Katabo ka luzungu. Leeta ne ka luzungu oli musiru nze yakusokosoma oluzungu oli musiru olina amagezi. Olina amagezi. Obutabo buno mbumanyidde ebbanga mbumanyi. Akatabo k'oluzungu ako. Ate nga lwaki simanyi kaso. Wano jjo we nakoma okusoma. Okasulise. Okasulise kati. Nkasuliseewo. Ebigambo nga byebyo birungi. Ebidde eno bebidde tolaba olina kukola weebale. Emwatwate. Badda nti engeri gy'obadde otabukiddemu. N'akataba nti kiba kye mbadde nkyasomako. Kati omanye emboozi gyevudde olina gitandikira kuva eno. Wano kituufu kuba nange wano nsomyemu ate nga ndaba emboozi byeŋŋamba sibitegedde nga tandikira wano. Wali awaddako eyo introduction. No bwe wati. Eri ewasooka wali awo. Chapter hiyo 1. Kale. Yali amukola kiki? Ekiriwo. Nina kyensomye wano kimazeeko nnyo ebyewuunyo. Kiriwo. Oye kiri wano. Eno embeera si nnungi nnyo. Eno y'okutambuza COVID. Omuntu akigenderedde. Bagaye Mr. Wilson ya steppinga mu kiyungu kiraka ate nze oba nsoma wala. Manyo onaani ono. Ono. Matthew. Yani? Matthew. Nga baaliwandiika bula ennyukuta mpitirivu. Obadde manyi bali mbadde ndabanga manyo nengamba abantu batuwemula buwemuzi. Oyo Matthew. Naye njakasoma edda kuba amaaso nago ganumyerumye. Walisomyemu ndabye. Edda enjasomamu edda mpola nga ndi budde. Walisomyemu ku. Saawa zino si ya butabo kwata. Walisomyemu ku. Kwata akatabo kukwata. Genda oyite nnyoka gye agire. Walisomyemu ku manyo. Genda oyite nnyoka musiru kwa jambo ambi. Nina kakazo bakabulwa amagezi. Oba nkubittu. Akase kasobola kumanya mbuno omuntu bbawa akomyewo saawa zino. N'obulwamu amagezi. Bwe nabulime mugwagwa gwe yanguwako. Niba nange wona omukazi namugjawo essente zonna ezafiirira obwere. Kati obwedde oliriddawo. Tewakitegedde. Obadde ofumba nga musajja alina kubeera ng'akola kyessaawa zino omusajja alina okuba ng'atudde ebweru nga luwa embeera emuteeketeekebwa embeera egenda mu maaso embeera ey'omuntu gundu. Oli akwogera bwogezi omuntu abeera ng'akyogera ebintu ebitali magezi na buli bigenda kukolera ekyo kyotegera omuntu abeera emiti alina bulamu bwabeera asobola okutambulira omuntu obwemuluzo obulamu bweyagaza omusajja atuddeko ebweru oli awo omusiru oli mukofumba okufumba bintu bitategereka nkugisa obwere otiza okundumbeka ko metero ne kapiro inaga amusajja sitegera nsese n'amagezi. Tokyala okunjogeza nnyo bagambe. Omusajja ayogera empola omusajja omukkakama amanyikiddwa ku kyalo kino nti ndi honest. Ndi honest ekimala naye nabulime gwagenda okuntabula nfuuka ekizibu. Abantu bonna basiima engeri gye nkwagalamu basiima engeri gye nkuyisaamu naye bw'olinga agamba muno omuntu ali awo yakweyisa bubi omusajja alinga talina magezi nyokka nga muntu ntegeera bulungi nnyo nenkuyisa akafuduka nefiisa kakava akalungi kola nekaita nebatira nekutera musaka nenyanja nezirira obutuku bukino osawula osingwana ndabira ebirete ndimu nezirira ndokamala nonjakola osobola okulabika obulungi ngobakyalo olabita mu mbeera bodi ona boli naye nkozo kati sirimbwa ddako obuntu kati male kugamba muno mbika ku bigere nabulime simanyi kyojagaza simanyi mutuufu kyojagaza Ukugambye yikwe. Sokobi. Ila kontereze wana. Kunati kwejagala okuteeka banka mbonisi. Bika ebije. Mukabo. Ebigere byokka? Neno bwe wati.
yangu olukobo lwa nnyoko lwa kitaawo muntu n'obeera n'olukobo ng'olinga agamba nti oba ki ewana ebitiibwa biba biweddeyo nti bbaawo awumuddeko alina bizinesi z'alowooza ndowooza ebintu biyitirivu nnyo olutalo lwayitira olutalo lutuubwa tuluteekamu ssente empitirivu nnyo Ukraine balwana tewali kye tukola oli bubeeza ate olagawa mugwagwa gwe olagawa yita wano oyingire obikke obeere wano butasiriira ogambye nabulime butasiriira bawo yeebase wana awujjaddeko akwetaaga ogamba butasiriira buto gwamugula muleke asiriire oba entamwebuuka muntu obeebuukemu ekigambo ky'Uganda kiri kimu is you to be in me is you to be in what in me kwate ekkubo ojje in me ngezaako kusomesa embeera ey'omugulu na buli beekulebe weebasa olugongogongo wano obulungi kakalingange egundi webika ate njagala